my brother say something small. Good evening, ladies and gentlemen. You know, I traveled through experiences. I learned how to speak some little English. And for that case, I think I cannot fail to get something to eat somewhere. But right now, please give me the opportunity to speak my language because there's something I want to say. However, before I switch to my language, it is an honor to be here with you. I'm a very big fan. I've been watching you since I was a child. God bless you. Thank you for coming. Kutambula kulaba naye ate okudda kunyumya balensaba mu mpaka kusaka nambeeko kyenjogera bamuwuliriza. Before nga sinagenda nnyo mu maaso nsaba organizing my sister Cindy n'omwami we kubanga baatuleetedde tuli amugema. Cindy abadde wano for a long time. She has inspired us, a good actress and a good musician. God bless you, Cindy. We love you and your husband. Thank you for coming. Wano waliwo ab'ekitiibwa bangi be nandyagadde okuwa ekitiibwa kubanga it is really an honor to be in a house with such talented people. God bless you guys. Thank you so much for coming. But kyenjagala okwogerako kyekitiibwa byonna gye ntambulidde awardi zonna zenveddemu Nickelodeons, the BET, the Grammys, the one. You know ekintu kyenjize. N'ekintu kyenjizeeyo mbadde nsaba nkibabuulireko njizeeyo ekitiibwa. Abantu beewa ekitiibwa, abakulu bawa abato ekitiibwa, naye ate abato bawanya abakulu ekitiibwa. Bwe tubeera nga tuli ku house today, Mukama n'atuyamba nga tuli ku award West, ekikulu kyazo it is meet and greet. N'okulaba abo abasinga okubeera talented oba bali talented nga bazze bakuŋŋaanireko wamu buli omu alabe ku munne twebuuzeeko. Kikulu tulage abakulu kitusiima nnyo bye mwakola naffe tutulabidde okusobola okufuuka kye tuli era ne bafiiringa presence and appreciated. Sanyuse nnyo okulaba nga maama Mariam Ndagire akutte awaadi mu ngalo. Kibadde kirungi nnyo gyendi era omutima gwange ngenda kusuula nga ndi musanyufu. Maama tusiima nnyo, nsaba Mukama aguwe omukisa na bonna bakulu banno okutambuza ekintu kya movie and the music industry. We appreciate. Badde nsaba ofuna ojja wano, it is not about the awards alone nti okutta akantu mu ngalo okoze otya, but it's all about appreciating each and everyone in the house olwa effort gye bataddeku. Ekyo ekintu ky'osinga okwagala. Kiba kirungi nnyo n'oyogera okuva ku ntobo y'omutima gwo era n'olaga abantu nti bannange tulina we tuva ate tulina we tulaga. Nsaba okuba congratulatinga mwenna bannomini n'abatasobola kubeera ku nomination paper naye ng'ate mukola omulimu ogw'amaanyi. Today kyoli enkya kikyo. Abatasobodde kuwangula muli bawanguzi. Nsaba Mukama Katonda abawa amaanyi musobole obutagwa mu maanyi wabula mweyongere nammwe next year tubakwasa ebirabo binamu. Saba Mukama abawe omukisa. Saba mweyongere okukola n'amaanyi. Saba okutegeeza bakulu baffe tetubeera bidde mwami Katende n'abalala tubalowoozaako era muli mpagi y'amaanyi nnyo okubanga naffe tugenda maaso. Saba Mukama abawe omukisa tusobole okubeerawo next year otu appreciating award zino nga si byakwetwala ffekka mu maaso but all of us together. God bless you guys. Very well said, Kenzo.